okubateekako ekintu ekinene bwekityo. Abaana bano bazanye ddiiru ki ku luno nga bazanye okutuuka okubateekako embeera bweti, kubanga ekyamazima kiri nti tebalina kye bamanyi ku jjambiya yawa ye Masaka. Tusobola kuŋŋamba nti Ssegirinya yatemye abantu. Ekyo ne bw'onsanga mu ggulu nkiwakanirawo nti Ssegirinya bamupromotinga ajje, kubanga Ssegirinya state yamuzuulamu ebintu bisatu. Ekisooka alina following ku social media. Ekyokubiri ali determined, mumalirivu mu ngeri ye eri dramatic eyo, akola ekintu. Ekyokusatu progressinga, kitegedde yatandika mu kubiwa amasimu kati mubaka wa parliament. Basobola okuvuga ddiiru efaanagana bwetyo, nga building a presidential candidate within national unity platform. Kati yo NRM ku building etya mu mbeera efaanagana bwetyo, NRM biba byakunywa kuteekaga ekisanga ekinene bwekityo n'okola amawulire ne bakuleetinga situation y'ebijambiya ne mubamu n'abafiiramu. Yo dictatorship tekola loosi kwafudde kasebanga ekifaananyi kyeyagala okuzimba kikola ki kitambula. Okay, kakati mweyo embeera nti Ssegirinya mwe baamunywera nga bateekawo embeera ey'okumubonyaabonya agende okuvaayo nga is a presidential candidate. Okay? Alan Ssewanyana nga projekiti ye yawa Lord Mayor okusinziira info ku bakigatto bange okusinziira era nga kirowoozebwa nti ne resources baali batambuza ki resources zaabwe nga zanjawulo ku z'ababaka abalala. Ojjukira speed ya Ssegirinya gye lyatambulira. Ekisooka toyinza kubeera jeno nga tolwanye. Nakati ndi mu lutalo. Nakati ndi mu lutalo lwennyini. Okiwulidde? Bansibye emirundi 43. Emirundi 43. Okitegeera? Bantuteeka amaka, bantuteeka omukyala, business ne bagitwala. Olwani akutwalako ebyo byonna. Nakyemalira gwe tulwana naye. Tebabulwa? Jeno mwennyini, jeno munnange. Akalulu ne bakanziba. Akalulu bakakobbyeko. Amaaso mafu. Olubuto lufu. Omugongo gwe gusembyeyo. Omugongo gwe gusembyeyo juice. So, prison within prison, kekoka isolation, kekoka confinement cell keba kuteekamu singa oba olemye kugoberera amateeka aga ward n'ekkomera. Waliwo ke bakuteekamu ng'olimu wekka, bayiwamu amazzi kacyafu bulungi nnyo, okuba kusala ziko osalaawo, akamere bakayise eno wansi, kwegambako kakugolola niwo obaani. Tosobola kwesigama kuba kuliko emisumaali, bakeetolooza emisumaali konna. Obeera ku bunkenge. Balinawo n'ebisolo, waliwo toki eyo eri psychological naye ng'ogenze n'okasukira timba n'ekumira. Leka naawe. Eyo mu safe houses waliyo ne zitimba. Komanye ekiri wano mu Uganda. Bali abasajja babeera battira ddala abantu ng'ate benjoyinga. Timba n'ekulya nga banno balaba, banno boogerera. Kati mukono bagusiba ku hande eyawaggulu awambuka kuno okugulu ne bakusiba ku hande ekkirira wansi. Kati eri ne bakuleega nnyo ng'empingo eri very tight. Neeno wansi ne bakuleega nnyo nga naye empingo eri very tight. Kati kuno okugulu kwe kusigalawo nga kukwanirira bode. Katonda wa Isirayiri. Naye nga kwona tekuli wansi ku madaala ku steps ezo nga buno butoyizi nga bwe bukola ki? Bwe bukonyeeko wali. Kakati n'olyoka osanyalala. Kuno okugulu ekusooka kukuluma kuno. Omugongo baba guwesemu bwe bati. N'olyoka olaajana. Kakati bw'olaajana ennyo ne bakuwulira ng'olinga awola ne kajja ne kakuba eŋŋumi nga 2-3 mu lubuto. Tu. Omubiri gwonna ne gwenyeenya bwe guti, empingu n'ekuluma waggulu ne wansi n'ekuluma ey'oku kigere. Sebo obulumi buli wali.
asala amagezi gonna tugabirira atuvujjirire tusobole okufuna capacity etambuza struggle kubanga bwe tutakikola ekyo abaana baffe bagenda kubonaabona nnyo mu nsi eri very competitive egenda okuddako bagenda kubonaabona kubanga tebagenda kubeera na capacity evuganya n'abakulu bano gye bakoze eki abakulu bano abaliko kubanga abakulu bano abaliko ebigendererwa byabwe birala nnyo ebigendererwa byabwe birala nnyo naye nga nze ndi musanyufu okukomawo wano mu studios okubaako tuwaya era ndowooza nti programu wenaggwera tujja kuba tuwayizaamu nga tulina ensonga zitutuuseeko sebu Dr. Rogers ayewa nkwebaza olw'okukubiriza emirimu olw'okubeera consistent ng'okyaza abantu ab'enjawulo ng'okola ebintu eby'enjawulo nga naawe ozannya paati yo wadde nga boosi wo teyali wa choice yo weewale kuzannya paati yo kikulu nnyo kubanga kituwa ki kituwa enkola entuufu sebo nja kukomawo ku muzindaalo nga ombozi ng'osetinze omulamu okutugenda okuteesa. Okay, omulamu gwe tugenda okuteesa bw'amaanyi nnyo era nange munzikirize nveeyo mu kamooli nzijeyo gy'oli tulabe embeera eno nga tugenda kugitambuzaamu akawungeezi ka leero naye nga tetujja kukkiriza ebintu ebiriwo ebirabyeko naddala ebya bano abasajja abali mu mbeera eri mu ggwanga obutolabidde Alani Ssewanyana bamutabukidde ne bamugoba ne batabakkiriza okweyimirirwa badage munzikirize naye nange ntambuddeko mu robodaba style kanange etuuse geno njaga tubayeemu ebintu ebiri mu ggwanga embeera eri mu ggwanga ebimu binyiiza ebimu bwe bityo naye nga tujja sigala tutambuza ekintu kino nga bwe kirina okuba geno omusajja gwe bayita Kibuhaburwa oba yalese orders eri Ssegirinya ne Ssewanyana obutabata quite the fountain of honor twalibadde tumusuubira nti ye muntu yalina otugamba mubate oba temubata is the alpha and omega of everything lwaki eyisa bwati kakati ekintu kya baganda bange Alani ne Ssegirinya omanyi abo baganda bange ate ba comrade nze aba recruitinga mu kintu kino ekya struggle Alani Ssewanyana awamu ne Ssegirinya mu recruitinga 226 okay student wange ngokiwanga Ssegirinya ng'ekintu kino kiwangaddemu nze mbaddewo abantu bangi benninako ettafaali tondaba nti omukisa gwange gubadde gukyawagamidde gunaatera okuta naye gunaatera okuta abantu bangi benninako ettafaali abatasobola kwegaana Ssegirinya oyo yalina omuvubuka ono gwe bayita Makolo Kavuma nga bakubakuba obusimu awo kakati nze nali mbeera ne Haji Sebagala nga ffe bamemba ba high command naye nga nze agisingako obuto mu kiseera ekyo memba wa high command kakati netukola ki ffe nga tutuula eri kwa itebo nga be babeera mu audience ne tuba dressinga jukira nze nali ADC yabeera ne information y'omukulu esooka okitegedde olaba ADC oyo atuula mu mutto gw'omu maaso emotoka ya jjajja oyo asinga ne amekomanda okumanya ebigenda mu maaso kubanga amawulire bwe gava ku jjajja gatuukira ku oyo kwanza oyo yagira bw'ati ayinza otuusayo ebifo ayinza otuusayo ebikyamu ebiseera ebisinga otuuse embeera kisinzira ku boosi wo kati ADC yenna
kyova olaba ADC wayawukana ne boosi we ebiseera ebisinga bafa bufi abagenda kuleeta agabo ayinza okwabya aba ayina bwe yabadde atambula n'omukulu kwata brief case yamanya n'omukulu oba yakwanye oba teyakwanye okitegeera ekitegeeza bano ADC batumanewa bakola emirimu mingi nnyo kati nze nali Mbeera ne Hajji Baggala nze akwata ensawo bavuka wano tebarecruitinga mu 26 ne bagira ne bayingira field alani awo naddayo n'asomayo ka diploma ndowooza akamawulire agenda okudda 2011 n'asaba obwakansala Makindi awo n'asamba akajji n'ayingirira ddala n'ayingira ebyobufuzi byennyini ebiri active so mbamanyi ne capacities zaabwe bwe twafuna amawulire nti babadde basaale mu kutematema abantu abaafa e Masaka I was shocked era Ssewanyana awamu n'oli nti batematemanga nti era waliwo n'abajulizi abagamba nti Alani yasponsoringa ne Ssegirinya yasponsoringa ejjambi eyo okukaaba e Masaka nategeererawo nti ono Mwai Museveni yali mu pule yamanye ekituufu ekyo kyayogeddwa kifu kubanga bali abasajja bange mbamanyi kiki basobola okukola obusobozi bwabwe Alani sijja mwogeraku olwokubanga taliiwo ye Alani ekisooka kangambe nti ayinamu ak'obunaku munakumuko ku mutima kizibu nnyo okwawukana n'esente ze kizibu Alani n'okwegulira ekyemisana alwawo Alani kati nze bwe nasoma amawulire nga bangamba nti yasponsorinze okutema ejjambiya e Masaka ekyo nga nze ekyo nteekawo n'omukono ne bagukola nga tokikkiriza tekisoboka Ssegirinya Muhammad ebyobufuzi bye si bya mada si bya criminal Ssegirinya Muhammad ebyobufuzi bye bya propaganda ebyobufuzi bye bya blogger ebyobufuzi bye byawo kukyamuukiriza omweyo eddakiika tasobola kgenda deep ku level y'okusponsoringa abatemi b'ejjambiya bagende bakola omulimu tekisoboka so amawulire ago bwe gajja mu public domain nagamba General Museveni abaana bano bamukoze eki okubateekako ekintu ekinene bwe kityo abaana bano bazanye eddiiru ki ku luno nga bazanye okutuuka okubateekako embeera bweti kubanga ekyamazima kiri nti tebalina kye bamanyi ku jjambiya yawa ye Masaka kakati byaba byakaggwawo bwe biti kati nensuula enkesi kamera zange nezikola ki nezisuula okulaba ekituufu kye intelligence nensuula neŋŋamba I have to find out what exactly happened kiki ekiri emabega ew'okukwatibwa kw'abaganda bange bano because I know them school of thought gye nasooka okufuna egamba bweti kubanga bino ebintu mwabamulemu muyinza okuba temubimanyi naye ffe tubiwa obudde mubayo eyo school of thought esooka ng'egamba General Museveni ayagala kudiminifyinga politics wa Central Region after okuimajinga kwa Kyagulanyi Ssentamu okay kati mu kukiyiwamu amazzi ekya Buganda ng'agamba lwaki sifunayo another unserious Muganda politician ne muwa vibe kubanga Museveni asobola okuwanika era asobola n'okutta asobola n'okusuula ne muwa vibe okay because Kyagulanyi is bali balowooza is just a Rastafaria bagenda okizuula ng'ali serious ng'ebintu abimanyi kakati Buganda olw'okubanga
abaganda ba wano ba elites ba wano balimu ebyo sijui bakola mateeka sijui badokita bwe bityo bali mengo bali mu bintu bya Ssaabasajja Kabaka Wangaale kati n'agamba ono omuyayi yalabuka ye n'avaayo mu abo abalangira n'abambejja n'ajja mu bakopi n'alinnya kati nkola ntya nteeka okusitulayo nvuka ateekawo ekifaananyi ky'ekisaazisaazi eyo intelligence yange siga nti kituufu intelligence yange n'okusinziira kyewali onoonyereza kubanga natandikirawo nga toli mwangu. It was a big case natandikirawo tusobola kunga nti Ssegirinya yatemye abantu ekyo ne bonsanga mu ggulu nkiwakanirawo kakati ne mukola ki nga school of thought eraga nti Ssegirinya bamupromotinga ajje kubanga Ssegirinya state yamuzuulamu ebintu bisatu ekisooka alina following ku social media ekyokubiri ali determined mumalirivu mu ngeri ye eri dramatic eyo akola ekintu ekyokusatu progressinga okitegedde yatandika mu kubiwa amasimu kati mubaka wa parliament so akola ki progressinga kakati nga basobola okuvuga diiru efaanagana bwetyo nga building a presidential candidate within national unity platform. That was the first school of thought. Kati yo NRM ku building etya mu mbeera efaanagana bwetyo NRM biba byakunywa kuteekaga ekisanga ekinene bwekityo n'okola amawulire era baagakola era okumanga bagakola mu mbeera eno twaligezeeko very direct olowooza gwenga gwe General ayali akubiddwako emiggo asibiddwako bakwanise embeera y'ekkomera olowooza eri mustayiro ki gye bayitamu kakati nga sinatuukayo eyo nga sinatuukayo eyo kamaleyo ka school of thought kano nti mweyo embeera yo state ekuretinga situation yonna n'okuletinga situation yaki n'okuletinga situation y'ebijambiya ne mubamu n'abafiiramu yo dictatorship tekola losi kwafudde kasebanga ekifaananyi kyeyagala okuzimba kikola ki kitambula okay kakati mweyo embeera Ssegirinya mwe baamunywera nga bateekawo embeera ey'okumubonyaabonya agenda okuvaayo nga is a presidential candidate okay Alan Ssewanyana nga projekiti ye ya bwa Lord Mayor okusinziira info kuba kigatto bange okusinziira era nga kirowoozebwa nti ne resources baali batambuza ki resources zaabwe nga zanjawulo kuzababaka abalala ojjukira speed ya Ssegirinya gye lyatambulira biki sijui sikaani nkoze eddwaliro logologo naye bino byenjogera si bye byenkomeredde osobola naawe ogenda mu field n'odiginga n'okola ki naawe n'ojja n'amawulire agago so being that I am a general tebakyankubira bigambo sitya kwogera so mba no bagamba naye omanyi General jakunsonya to keep interrupting you General mwabusomerera ebikolwa bye bikufuula General babukutikkira wabugula oba bulinga buno bwa General gwe tumanyi ono simanyi Twitter General things of that kind which category of generals do you belong ekisooka toyinza kubeera General nga tolwanye nakati ndi mu lutalo nakati ndi mu lutalo lwennyini okiwulidde bansibye emirundi 43 emirundi 43 okitegeera bantuteka amaka bantuteka omukyala business ne bagitwala olwani akutwalako ebyo byonna nakyemalira gwe tulwana naye tebwabulwa Jeno mwenyini Jeno munnange okitegedde Jeno ali buli kimba kitutte omukyala abamututte amaka bagatutte omulimu bagututte akalu ne bakanziba akalu bakakobyeko amaaso mafu olubuto lufu
omugongo gusembyeyo juice nagwo nga bagukoze eki bagulega kakati sebo bwembanga mpise mu bintu ebyo byonna nensigala nga nkyagamba nti omusajja era agende lwaki tompa respect gwali eyo wa general ndi jeno sebo nga tekuliko enewaje ndi jeno ate kakati bino ebintu by'omu Africa bano ebava eruweero ne batuuka mu lubiri wali ne bakuba olukiiko naga kati guli meja jeno nti ndi afande oyo nasaluti nga nadda wali goli brigadier ndi afande nadda wali ndako yakwewa ate bagenda mu somero ki kaido tafiri yagenda mu somero ki nabusoma gwe mpayo academy akandi yasomerawo kandiho abe kandiho ate bagenda wa bakagame bonna bawe Museveni yabusomerawo ati tebiriwo nonsonyiwa nze njogera byange bino jeno munno gwobibuuza bino mwekubira amasimu gwena wakadebe gyomanyi bino ebintu kati ate ssebo nga twakuta obuyinza wano ddala ddala ojja kundaba nga njiireko ddala nga nzijudde nga ndi muzibu nnyo ng'olumba lwaki obabuuza ebyo byonna biba bifuuse history ku muntu akutte power office oba togisobola nga tonagituulamu ese yona tugamba tino twetaga experience gwewagisomera kuki experience nga tukutte gavumenti ng'ongamba experience kati experience yeri buli obudde bwe tumaze mu lutalo obadde ki so office oba togisobola nga tonagikola ki nga tonagiyingira Anita Munge si speaker yabusomerawo wali osobola bumuwa nati mwa blocking naye mukugula oba prime minister gwali obuwa nabbanja ate nabbanja before appointment mubonna bonna before her appointment wali obumuwa alaba no convoy tagivuga ne nabbanja agamba sina bya convoy yagivuga natuka awantu era abantu ne bakanga ebyobufuzi bya Africa byebyo oba bya Uganda nze nkubuulira bya Africa tukyali mu butogo bw'amaanyi okiwulidde kakati okumanya ebintu bya Africa ebyobufuzi bya Africa bizibu gwe kimanyi nti amagye g'eggwanga gali ku standby class 1 eyo odo gimanyi standby class 1 eyo odo ejja nga mu ggwanga mulimu plan ey'okuwamba okitegedde kati eyo oda yayise ku radio y'amagye bonna unity zonna ne ziba nga ziri ku standby class 1 anything can happen omukulu yavudde e Rwanda mu Kyogamu nga tenaba nakuggwa nga omanyi politics wa Kyogamu obote babimukola abakyali mu Kyogamu bugamba mukulu oli wano we should believe in history repeats itself ekyo kyo toyina bwokirulingawo kyolko kye kyamutute Rwanda ngali ne ku boda yasiibudde wuyo high command yagituziza ku boda wano bakifu bonna bamalidde wali mutukula n'abatunulako mu maaso n'agamba mwagala okumpunzika nawe gundi gwe lwelugwe gumanye ekigenda mu maaso mu ggwanga ali ku bunkenke anytime standby class 1 okiwulidde era abasirikale abakafa tebamanyiddwa muwendo naye temukimanyi abali ku CMI tebamanyiddwa muwendo okiwulidde so kakati ebintu bya Africa byebyo bya ndirimbo Onyango Obo yagamba yawandiika n'agamba nti mu Africa tukyali ku ebyobufuzi byaffe bikyatambulira ku ethnic groups kati eno ethnic group organizinga ne overtakinga the other ethnic group kati ethnic group ekutte n'erya
nekowa paka another ethnic group bwenyiige nnyo nega naffe wano katubatwale nga kaguddeyo okitegeera eyo nayo nejja nerya paka lwenyiza akabinja akala nako so bwe rutyo butuze tutambula okitegedde so naye eyo tubadde tugenzeyo obugenzi obadde omubuuziza ekibuuzo n'oŋŋamba nti amakomera bali batya embeera y'amakomera gwe bali batuttekokko omanyi leefu y'amakomera eba etya kati amakomera ga mirundi 3 ga mirundi 4 amakomera ekkomera erisooka ye police cell wabaawo stress mungi nnyo nti kubanga wabeera congested ebiseera ebisinga wabeera wakyafu kubanga watuukirawo nnyo ki basuspect kati police cells mu Uganda zikola nga warehouses bakuumiramu byamaguzi ekiweza ssente kyekifuluma ng'ogyeko high profile cases n'endala eziriko kamera buno obusangosango obulala buno ku poliisi buggwa so at police level you can negotiate and you move out okitegeera that is part 1 part 2 tulina gye tuyita torture chambers yes naye gundi omuntu yatugamba juzi we don't have torture chambers in Uganda anti wano tewaliwo muntu tetunafuna munabyabufuzi muyaye mukujjukujju nga General Kaguta Museveni oyo ate muyaye mugeki naawe omuntu omuyaaye yaba amanyi ekituufu naye naazanya ekimuyisaawo ye jeno omuyaaye taba musiru omuyaaye aba mugezi nnyo era abantu bamisinterpreting ekigambo ekyo nti muyaaye nemulowooza nti asibye enviiri murasita omuntu omuyaaye yaga akasajja kano kayaaye aba amanyi kyakola ki kyakola aba very smart okay oyo ye muntu omuyaaye singa oba okiridde eri ewaffe mu ghetto naye wokyogerera ekololo oba otegeeza barastafariya abanywi b'enjaga oba otegeeza abo abatalya kyamisana na kyaggulo okitegedde abobbi b'obusimu bw'oba otegeeza kakati omukulu oyo mukujjukujju nnyo era muyaaye ekimala so bwakola that is a political statement okuwa cover up ebitongole bino ebitulugunya abantu nti tetulina torture chambers tetulina ki kakati omukulu oyo naye nga torture chambers weziri so ezo torture chambers it is another form of a prison mu nkola yaayo buli lunaku oba ofuna punishment bw'obeera mu torture chambers buli lunaku oba ofuna okyogeza experience kino kyogeza experience kubanga nali ekireka okay one of the top torture chambers mu Uganda ekireka n'embuya ku lusozi kusyemwayi owasemba yaawo mu dakiika tutuleka story wali kiki ekyaliyo embuya singa owulira nti mukwano gwo bamututte embuya wanika emikono ogambe Katonda weebale Mukama Katonda yamba Bigirwa eyo gyagenze okudda n'obutadda kubanga teri kuwayamboozi interrogation gye bakolerayo ne bw'obanga kubanga ekisooka baba ne kye balina ku lupapula kye baagala oddemu bw'otaddamu ekyo kyennyini oba ogenze mu kaseera kazibu nnyo bakuba bamenya emigongo basikamu amaaso leka naawe nakugyamu eriiso oli ku liiso naye erinnyo gwomanyi erinnyo ne bakusikamu amannya 2 ne magalo awatali kusanyalaza ne baleeta ebyuma otaongeya eriiso peni y'eriiso yanjawulo naye peni y'erinnyo muganda wange Allahu Akbar ne bagasuula wali 2
utaongea lazima utaongea nobeera kati awo nomala ennaku 2 nga tolya tonywa olw'ebibuno ebiki ne bayita dokita waabwe n'akuba empiso ne wakala naye nga peni yogajjamu wagiwulira n'ofuuka owamaliwo ne bakutambuza ne baleeta empiso ne bagikusindika luno olugalo n'etuuka eno otawongeya we bado otawongeya ne basindikamu empiso n'olajana paka lwetuuka wano mu joint eno kakati yosimwayi okiwulidde buno eyokusikamu olugalo kya bulijjo ekyo that is a simple thing kibula busanga omuntu nga talina njala kitobalabangako babasibe module eyo navaayo nga ebigalo byafuuka bya bikunkukunku eyo semwayi that is torture chamber zibayita ba safe house naye okusonsekamu empiso nekutuuka wano sebe ekintu nibo bakikola nakyakimanyiiko oli mumuwayire era ebiseera ebisinga obujulizi bwa semwayi bwonna bwa bulimba 95%. Abantu boogera ebigambo olw'okubanga obulumi bumukoze eki bumususeeko n'abwatuuka byayagala kati nze bampetamu omugongo nga sikirabangako nga keesi yenkubya yakupostinga Anita Amonge ku Facebook yange nga ye keesi yenkubya okiwulidde be bankwata nabo abalala baali bafudde Matovu Buto yali afudde bamusuula mu kabuli balina kabuli bakuba olupira lw'amazzi nga lulina pressure y'amaanyi luluma pressure y'amaanyi nanzirika yamala eddakika 32 ku nsi ne bamunyiga olubuto nga batidde nabo agenda tuli ku mboozi eyekomera emboozi neyekomera Ssegirinya bali mu sinagituukako embeera eriyo tulabe nti kiri kibali like okukola ki okuba nga bayitamu okitegeera si kuba nti nno but we want to find out what is that exactly they may be going through tuli with the experienced person 43 times mu kkomera emyaka ebbanga lyamutute mu kkomera dimusinga obukulu kituufu nnyo genda maaso kakati that is CMI osanga abasibe nga tebakyasobola kutambula ng'atuula butuuzi bwati amagulu bagagira bwe bati nga yasanyalalira awo abaddewo emyezi 8 ng'ali awo bw'aba ayagala okwetaawuluza banene bamusitula ne bamutuuza ku kyo n'agira ate ne bamuzza talina pulaani yali awo bamumenya amakono bamumenya amagulu ali awo waliwo gwe nasanga ku ekireka nga agenda ddabuzi mpola nemuwako okagaati n'abanga alidde golodi n'abanga alabye alidde ku kintu kwegamba ekigenda okomyawo obulamu maye oba musibe mupya abagenyi bwe baba bakyajja okitegeera abagenyi bwe baba bakyajja bakuleeta kuba okulya obuva wabweru akatali kawunga na bijanjaalo okitegeera kakati n'omuwa ku kamera akavudde wabweru n'awuta ku supu w'ennyama n'abanga amize eddagala erigenda omuwonyeza n'omulaba nga n'omubiri gugenda gutuuya namukko naye nga yali awo yawola mbwa ADF kati ono bano be bakwata bano eruweero mbusijui baali balina ebiwayawaya ebyamasanyalaze bikyabo Allah webaba nga genuinire baali batuufu abo nga tebaali baabo kati tebatambula kati batta bakola ki bino balinawo n'ebisolo waliwo toki eyo eri psychological naye ng'ogenze nokasukira timba nekumira eyo musizi safe houses waliyo nezitimba kumanye ekiri wano mu Uganda bali abasajja babeera battira ddala abantu ng'ate benjoyinga timba nekulya nga banno balaba banno boogere batuyodde nze naawe
byebaagala otwogere tetunabyogera nga bokukasuka wali timba nekuzingazinga ne badda kunze nagamba utaongea ama we bado umeona mwenzi yako ngaafuze kyamisana kya timba takyasobola nakudda ne timba ezimbye bweti enyuse ebintu bino biri serious oba kibozibozi ate kibozibozi kiti I'm telling you nze kati ate mpayiriza eki onakyowadde okutugamba nti bakweta omugongo what happened kati nze bansiba guno mukono bagusibako empingu ngeri very tight kati ekizimbe kyabwe ekipya nnyo kirimu amadaala agambuka kuba kyakalina kati amadaala awo gakyukira gano gakkirira gano gambuka kufula eddako kati omukono bagusiba ku handa eyawaggulu awambuka kuno okugulu ne bakusiba ku handa ekkirira wansi bakuleega kati eri ne bakuleega nnyo ng'empingu eri very tight neeno wansi ne bakuleega nnyo nga naye empingu eri very tight kati kuno okugulu kwe kusigalawo nga kukwanirira bode naye nga kwona tekuli wansi mu madaala ku steps ezo nga buno butoyizi nga bwe bukola ki bebukonyeeko kakati n'olyoka osanyalala kuno okugulu ekusooka kukuluma kuno omugongo baba guwesemu bwe bati n'olyoka olaajana kakati bw'olaajana ennyo ne bakuwulira nga olinga awola ne kajja ne kakuba eŋŋumi nga 2-3 mu lubuto tu omubiri gwonna ne gwenyenya bwe guti empingu neekuluma waggulu ne wansi neekuluma ey'oku kigere sebo obulumi buli wali Allah toli mubbi bakututteyo toli musi bakututte opositinze ku Facebook opositinze ku Facebook kyovulaba tebiriiwo bino ebintu ebya professionalism tebiriiwo opositinze ku Facebook nti Anita Mbonge muli wanguzi ne bakutwala ku ekyo ne bakuyisa mu layini yemu n'omutujju so dictatorship buli muntu yenna abeera opponent waayo buli muntu yonna buli mutuuze abeera aduuyi kakati awo ne bakugjawo jjukira babikukola ebyo nga bakutadde akakutiya ku mutwe tolaba era nze siyinza kugamba nti musirikale gundi yakola ki yankolako efujjo saabalaba oba byali biroboti abantu baboogera n'okutambula nga batambula ng'owulira ddala kati kusiye mwayi mu lukuubo wali eri nga babatuusiza muba bwe muti tokkirizibwa situla mutwe naye nga oliko n'akakutiya kati muyinza okuba muliwo nga 10 basasuspekiti ab'enjawulo kati bw'owulira engatto z'omusirikale yonna nga ajja kuba tewaliwo civilian buli ajja musirikale ng'osiba omubiri wagenda okuba tomanyiiwo olina okusaba si mubiri bwoti tasobola kuyitako nga tofunye ng'osiba era ng'ogaba bagenda kuba wa ogenda okuwulira nga akuyiseeko nogawo y'omuwonyi Enjoy the story, Mr. Bigirwa. Munansonyo bambi siri mu kuseke negamba neewuunya nti ebintu biri mu nsi yaffe Uganda. Seriously. Kakati intervention, otherwise we are totally finished. Jukira nali mu saati nga erika akapande akabaji ka people power. So nga ndi easily identified. Nga buli ajaga tena jamaa wakina Bobi Wine wanafanya nini hapa? Nga makuru gacho wa Bobi Wine akola chi wano. Ndi mujama ndiyo mujama huyo. Jukira nali trendinga ku social media. Ndiyo huyo. Yo. Wantu oluyiku mutwe pa. Oyo natambula na agenda. Botasiba ngomuulidde notasiba mubiri. Ata tonda tusasa. Bakuba oluyiri lulinga akabaawo. Ayya. Ngomanye kiri wano mu Uganda. Abantu bali mukusaaga busaazi. Waliwo abantu wano nga mbutuufu. Waliwo abantu wano nga simanyi Katonda bwagenda bajajinga. Abasirikale basiye mwayi simanyi. Nakuba oluyiri.
kakati kana akawaggulu mbadde nkyakakunnyonnyola eri ebeera breakfast kale bakutwala ku lunch breakfast ate etya anti tocha zirimu levels byebatumiza bino bya breakfast olupiira tochampya kutama bwoti lunch kati lunch bakuzaako era ku mukono ogwo gwafudde edda ne bakusiba waggulu n'olengejja ku mukono gumu n'olengejja bwoti guno guli wansi guno gwe basibye waggulu ne basamba akantu ne kavaawo n'olengejja kati guno omukono gwonna gufa nga tokyaguwulira ne gudda ku birala ng'empingu egutaiteninze empingu eruma muganda wange so eyo nayo foomu ya komera mu ngeri yaayo kati eyo yonna yonna bw'ovaayo ne bagaa kati ono kiggwera mu kooti ne bakugjayo oluusi obadde n'ebiwundu bingi ne basooka ne bakujjanjabamu n'okalaakalamu nga tebaagala kifaananyi kibi nnyo okujja mu maaso ga mulamuzi kyatokya awo ne balyoka bakuleeta mu maaso g'omulamuzi omulamuzi ate naye n'akulaga nti akuuma beyiro kubanga aba ne order awo ne bakusindika mu prisoni kati bano baganda baffe ba Ssegirinya bali mu prisoni kati obulamu mu prisoni ate bwanjawulo ebiseera ebisinga prisoni efugira ku science lindako otubadde ku level eyokubiri eyekyemisana ne bakajjako akantu ako ate ekyeggulo biwanvu muganda wange ate ekyeggulo kyekyo pologoma biki gonya bazina nti oba ofuuse sapa ku level ki olowooza kuba kuwereebwa eggoonya bo baba balina kisooka ebibuuzo byebakubuuza byolina okuddamu toyogera gwe kyomanyi olina kwogera kyabwe okitegeeza olina kwogera kyabwe kati mu kwogera ekyabwe awo oba okola ki oba ogenda bwogezaako okuva ku sikuriputi yaabwe obabuulire nga bwe bitambula ebibyo gwe byomanyi awo kwe kumalirayo buli kibonerezo kyonna kye basobola okutuusaako so balina ebibonerezo bingi balina amayinja gano amanene ag'omu jimu bali kusibako ku batureyo negalengejja ndirengejja dokita tobalina kiri mu nsi buno ejjinja lya kiraana n'olisitula ne batureyo okiwulidde ebikondo ne basiba ku bikondo ebyo ne bizimba bwe biti ne bakubako n'akaggo ku bikondo noyita nnyoko nofuka omusaayi nagamba ye bado era nga tofuse musaayi bo tebamatira nti awo wakulumye tebamatira okiwulidde so abasajja abo katonda bwakuvaamu n'ogenda mu mikono gyabwe ku levo ya CMI oba ofunye ekizibu ky'amaanyi kakati ekkomera eddala lyerya prison naye prison erinamu katigore erinamu erisemberayo ddala erinamu amakomera abiri waliwo maximum kati ng'eruzira waliyo maximum prison niwabaawo ne prison eya bulijjo boma kati niwabeerawo kebayita prison within prison within prison yes lindako mwena abato bali ku programu tugezaako kulaba mbeera ki Ssegirinya awamu ne Alan Ssewanyana n'abasibe abalala biki bye babayitamu lwaki bino mbibuuza because nti abaddeko mu field eyo abaddeko mu that area bye badde bayitamu at least ayina ekyo kyamanyiko so it's between me and you to judge yourself n'otubulira nti no by likely kubanga babiyita mu kino prison within prison keko ka isolation keko ka
confinement cell ke bakuteekamu singa oba olemye kugoberera amateeka aga ward n'ekkomera waliwo ke bakuteekamu ng'olimu wekka bayiwamu amazzi kacyafu bulungi nnyo okuba kusala ziko osalaawo akamere bakayise eno wansi kwegambako kakugolola niwo baani kakugolola kabi nnyo kekakomera ke waliroozeza nti kekasembayo mu bintu by'amakomera ku nsi okweyamba weyambira buli kintu kyonna emmere baleeta bwe bati n'olyanga n'ebintu byo weebiri awo ogenda okuvaayo nga wenna omyusa amaaso ng'olinga empologoma ng'omusujja gukuyiseemu n'okuwona nga wawona tosobola kwesigama kuba kuliko emisumaali bakeetolooza emisumaali konna obeerako bunkenge wekuba kuyimirira oyimirira buyimirizibwa oti gomayo omuntu nga yakugambye nti yimirira throughout aba akuwadde obuzibu bw'amaanyi nnyo oba okutuula bwoti nga tosobola kwenyenya kuba okwenyenya bwoti misumaali gwoba osobola ogyesigama ng'ogyesigama oba oyinalo so naye prison yennyini general prison yene eya Boma gye balimu baganda bafaawe ekisooka oba akayingira prison abakugambirawo nti wano tewaliwo omusajja ali omu ye osi n'abasirikale be era etteeka erisooka obukulu mu prison kuwa respect osi n'abasirikale be lyetteeka erisooka etteeka eryokubiri gali amateeka nga 40 lyokusomera mu wodi etteeka eryokubiri ku respectinga parade bagiyita foreign foreign evuga ku 12 nga bukedde ne babala foreign kuba kubala basibe foreign evuga ku 4 ez'okumakya neddamu ku 7 okay neddamu ku 9 kitundu nga muyingira foreign n'ozaala wa foreign muganda wange kubanga bo babagala kubala bamanye nti abasibe omuwendo gwe tulina mu rekodi gwe tukyalina so babala ne bamanya abali munda n'abali wabweru abagenza okulima kati abantu abasinga okulumya obusibe mu makomera ate basibe banno ku prison level basibe banno ba RP bakatikiro ne bakatikiro gye bali obukulembeze bw'amaanyi nnyo era bw'ova mu kkomera nga toyize leadership tolina wosobola kukola walala tomalira bantu biseera katikiro wa woodi ne wasula wennyini waba wanjawulo alina akafaliso akafaliso kabeera waawo kasulako biki of course mulimu arrangements ezakolebwanga obufaliso obukadde nnyo bulimu ebikunga mwebuli kakati Katikkiro aweebwa ekitiibwa yasembayo okuyingira woodi yaleeta amawulire agagenda mu maaso yamanya woodi n'ebizibu byayo yagiripootinga mu bafande tokkirizibwa kumala googera na musirikale ng'oli mu prison ate bw'oba omulabi ng'ofunye chance okwogera naye wansi otuula wansi ofukamira omusirikale we kati kakugerezeemu kati gwafande yimirira